bw'abadde tannaba kugenda ku poliisi nga bwe yasuzaala aliso olunaku lw'eggulo nti agenda kulaba ng'abantu be bateebwa okuva mu budduku lwa poliisi ez'enjawulo okuli ey'ebugiri ssaako n'eyeeyiganga. Omubaka Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine asoose ku ddwaliro ekkulu ebugiri okulambula omu ku bavubuka abaakwatibwa nga kiteeberezebwa okuba nti ono yayisibwa bubi era abadde ali mu kufuna bujjanjabi, wabula bano kibabuuseeko bwe bayingidde eddwaliro ng'omulwadde poliisi emuddusiza era ng'aggiddwa ku katanda kw'abadde oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti Bobi Wine abadde agenze kumulambula. Tubadde tuze kulaba ku muganda waffe Julius Katongole omu ku bannaffe be baakutte ekiro ekyakeeseza olunaku lw'eggulo, naye tusanze bategeeza nti poliisi emuggyeewo. Yabadde ali wano ku kitanda ng'aliko empingo ne bategeeza nti poliisi emuggyeewo. Kati tugenda Bugiri ku police station kutandika okugoberera ku nsonga zaabwe. Bw'avudde wano omubaka Kyagulanyi Ssentamu agenze butereevu ku poliisi ebugiri okwongera okulondoola ensonga z'abasibe abalala. Abasibe bano baakunguzibwa ne batwalibwa ku poliisi ey'Iganga era Bobi Wine bw'atuuse ku poliisi y'Iganga olwo abawagizi be ne bakuŋŋaana mu kaseera mpawe kaaga wakati mu kusaakanyiza waggulu okuva mu basibe abadde balingiriza mu kadirisa ka Kaduukulu. Tuva kwogera n'abakulembeze ba poliisi batunyonyodde, njogedde ne RPC ne DPC ne batunyonyola nti kyakwasizza abantu baffe bafunye information nti bategeka kola fujjo, naye banyonyodde nti bannange si bakozi ba fujjo, bajja nabo era baali beebase babakwatira. Okulonda kw'ebugiri kwa lunaku lwa nkya era mu kwogerako ne Christine Fiona Onihira ono nga yatwala ebyokwerinda mu bugiri agambye buli kimu kiwedde era basuze bulindaala bw'atyo n'akoowola abalonzi okukeera mu bifo we balondera. Omuntu twagaba era buli lwe tuba okugenda okulonda tugaba voter locator slips. Ka voter locator slip kaliko ekifaananyi kya voter, amanya ge, polling station gyagenda okulonderamu ne date of birth, kale details zonna ezimukwatako ezikakasa nti ddala mulonzi wa kitundu ekyo ate wa ku polling station eyo. So twabugaba ne tubumala, nsuubira abantu babuyina era mbajjukiza mu bujeeyo gye mwabutereka akaseera kakano katuuse mu bujeeyo mujje nabwo ku polling station kubanga naawe bujja kuyamba okulaga nti ogenda kulondera mu kitundu kino. So si kiri edda abantu baatambulanga ne beetooloola parish yonna oba subcounty yonna nga banoonyawo okulondera. Yensonga lwaki twateekawo voter locator slips. Then tubasaba bajje ne ID zaabwe, zino national IDs. Izo nazo zituyamba okukakasa nti ddala omuntu ki mulonzi omutuufu. Aniwal Katamba, BBS Telefina, agesigika.